Yekinnuma ku nsi bambi kwe kukozesa ennaku y'abasibe y'okutambuliza akagenda ye y'ebyobufuzi. Ekyo kinnuma. Ffe nga ffe ababadde mu busibe simanyi oba nsi bambi yali asibiddwako n'agenda Luzira nga ffe oba mu Buduukulu bwonna. Tomanyi ennaku gy'obeeramu ng'olaba ekizikiza. Ffe ababaddeko mu makomera ag'enjawulo tumanyi abasibe kye bayitamu. Okuva Dr. Besigye lwe baamukwata ng'ennaku z'omwezi 16 Novemba 2024 Mwami Nsibambi tagendangako Luzira kulaba Besigye. Mwami Nsibambi tubadde mu kooti tuguluba talinnyangayo n'olunaku n'olwo ate puliida. Naye ate n'anafuya ffe n'aga nti abo Lukwago bye bakola okujja Besigye tebirina makulu. Talinnyangayo n'olunaku n'olumu. Mu byonna byawangadde ne Dr. Besigye. Naye akugamba nti kaakati yafunye eddagala. N'alyoka agamba ekirala era ekyannumye enganzi. Naga nti abo Lukwago approach gye batutte mu musango gwa Muwanga Kivumbi nkyamu. Ye n'akwata ye. Nga tonna nafuya yange yakuwoza kuba gwe mulimu gw'enkola. Ate lyekkubo lye ndinamu baamututte mu kooti. Ate ngendayo ne mukomera ne njogera naye. Ate uliriza. Gwe togenzeeyo kwogera na Muwanga Kivumbi mu kkomera. Tozze mu kooti tonoonyeza na Lukwago kwogera naye ompe ekkubo eryo gwe lyolowooza nti lyetuufu. Naye n'adda ku TV ku leediyo n'atandika kuvuma n'aga nti ebyo bye mukola tebiriimu. Amasasi agayika ng'enkuba ku ggalagi ku luggi wali abantu ne bafa. Families zikyakaaba. Nze nkubulira. So Nsibambi yatuukawo. Ewaka yagendawo kituufu yeebale. Neŋŋamba ky'okujja nti kaakati process ey'okugamba nti mu kooti wuuno kumugjayo kiikino. Uliriza. Abaana bano 24 be boogerako abaasibiddwa ne Muwanga. Families zaabwe abamu basoma. Abalala balwadde baafima, abalala baki. Bano bonna abantu abakwatiddwa ne basibibwa, abalala tebaliiko mwasirizi. Samuel Mugumya gw'oyogerako, bintu gwe tuzze twogerako Sam Mugumya, n'okutuusa olwaleero baganya omutwala mu kooti. Amaze emyezi egiwera 5 ng'ali mu mikono gya CMI, ali mu mikono gya SFC. N'abalala siyinza kubamalayo, Makoa Samuel bamunjijjako ku kisaawe mwezi gwa Desemba wano nga ngenda naye Ethiopia. Twali tugenda Addis Ababa kuteesa nga tulina abadelegates bana abavudde mu NUP, badelegates bana abavudde mu NT tugenda kuteesereza ggwanga. Samuel Makoa ne bamukwata n'okutuusa kati ali mu nkomyo. N'abalala bangi be basibye aba NUP n'abalala bangi bali mu makomera. Yes. Kakati ekyo Mwami Nsibambi nja kumusaba. So ekikuluma lyekkubo lyayitamu ery'ebyobufuzi okubajjayo okwagala si lyekkubo lyayitamu. Amanyi tagenda kubajjayo. Naye abakozesa nga stepping stone okufunirako ebibye. Okubaako waayisirizaawo ebibye. Toyisirizaawo bibyo mu nnaku y'abalala. Kyabulabe nnyo. So bw'aboogerako ng'ali ne president kimuyamba kiti? Kuba agamba bwe yatuukayo ensonga ya Muwanga Kivumbi yagyogerako. Nti n'olwekyo oli agambe nti mwadde prerogative of mercy. Agambe nti emisango agimenyeewo oba mugambe nti Muwanga akkiriza omusango nkute nga bwe yakola. Tulabeko basibe ban'oku bayimbuddwa. Anti nga babagambye mukkirize omusango. Babagamba bamale okukkiriza Bolivia Lutaya. Babagamba bamale okukkiriza omusango babawe prerogative of mercy. Era ne bafuluma. Anyway. Ekyo nja kikomyawo. Nja kumusaba Muwanga mukulu Nsibambi. Bw'aba nti alina ekkubo lyalabye nti tuufu. Situka ogende mu makomera ekitalya Muwanga Kivumbi ne banne gye bali. Situka ogende e Luzira Dr. Besigye ne banne gye bali. Oyogereko nabo. Ulirize views zaabwe nabo bategeere kale bakole. Ugamba nti gwe oyambala biyeero nga bw'ogenda bw'oga nti bw'oyisaawo ebibyo kyabulabe ekyo. Politics ali mu kyabatembeeyi.
ampunzika ku nsonga. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava bweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava bweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.